ate ekisinga okunuma ate abayaye babasinga okufuna ssente nga si balonzi. Bweba waliwo ensonga ebagaana okulonda Yoweri Kaguta Museveni tuluhabu lwa Ssaabalwanisa Malungu agiina agyogerere wano. Kati bw'oba togiina togyogeranga. Abantu twagala nsiko naye waliwo ensonga etuganya yeeno. Abamu bwe bakyuka mubawa ssente, abansooka tetulina kye tufunangayo. Tunabeera tutyanga maama wo taliimu mabeere ffe n'ogamba nti ogenda kuyonka. Bali be mulabanga abantu. N'ekirala bannaffe bwe lusindika eri tiwali atuusa ssente ne tutamanya nsonga ki. Nze natandika na Museveni okuba nti ndi kyamaanyi era ntuula mu Ggomola y'e Nazigo Kayunga district naye nga ndi Kirindi. Omulimu ogwo gutuzizza emabega ffe tutatulowoozaako n'emyaka gy'endimu sifunangako. Natemerwa amayumba nakola ki ku lwa Museveni naye tiwali kyatukirangamu. Amanya gange nze Yahya Gumula ntuula Kirindi. N'ekirala ebintu bino by'ogamba mu nnanga abantu bano boolaba bazze lwa kwagala naye olugendo enjala terudda. Ekiyinza otugaana okuba muzeeyi akawula omulundi guno tugaanatula nti omuyimbi omu bamuwadde obuwumbi 3 oba 4 naye tujja abantu enkuyanja bweti tunaana kimuna tukiridde tunaana tusanyuse tunaabasanyukumaganga bwemwalidde genda eri bannamwandu babatabani ba muzeeyi waffe Museveni nze muyita Sezaala wange bazee wange yayingira 82 nafa 92 2022 naye nga Luweero oba Kikyusa abakyala bali eyo babonaabona bafiirwa babba baabwe. Nze olwaleero nze nsobodde okuvaayo njogereko kubanga nfunye omukisa naye abakyala bali eyo bakaaba bafiirwa abaami baabwe ate nga bafiira mu mulimu gwa pulezidenti waffe Museveni naye nga tebafunyeeyo kantu konna. Basigaza abaana basigala nga tebalina nawe bali abasinga. Naye taata waffe bannamwandu abalowoozaako ki aba Museveni ate nga balwanira ddala okuviira ddala mu nsiko. Taata tusaba ensonga eyo. Amannya agange nze Kataabo Robert nava mu disitulikiti y'Empigi. Empigi eyo erimu ebintu bingi naye ng'ekisinga okunkwatako biri ebintu bibiri. Tuli ku nnyanja ate nga tuli banyumirwa naye ekisookera ddala era nsaba olw'amawulire Cameron ntuluzemu pulezidenti amanye ekizibu ekitulumira ddala mu byonna lwaki n'abantu bamukyaye okutuusa okugamba nti pulezidenti fe yatuvaako naye nga bwe yatuvaako naffe katutuveeko lwa nsonga ababbi b'ettaka bayitiridde ewaffe mu Mpigi tokyalina kyoyogera. Ekibanja bakitwala misana ne bwogenda Empigi ku disitulikiti mu ofiisi z'amataka ne bwogenda ku poliisi ogende ku erosi ogende ku Ggombolola tolina kyoyambye era wabaawo nga basobola okulaba mukulu Ayani olina obusobozi bwonna. Nze Kataabo Robert enamba yange oba ojagala tujagifuna ngikuwe ombuuze kiki ekibyo kyekibadde. Kati sebo bw'onaaba oyagala okumanya ekituufu abantu kye bali sebo mukulu Ayani bw'onaaba oyagala okumanya abantu obulumi bwe balimu fuba nnyo
twogere oba osindike bambega kuba ekifo kyolimu kikulu nnyo okuba nti oyogera ne Museveni ng'otuula naye era ng'oli omuntu atuusibwako ensonga gwe vice president owa kino kye tuliko oba ab'ebibiina naye ssebo naffe tuwa omukisa oba mpa omukisa nze Kataabu Robert era siyinza kubula toyinza kumbulwa singa onaaba ne bonaaba nze tosobodde kwogera nange mukyala Nabagala twogera naye amanyi era nange mumanyi n'ekibiina kyaffe kye tulimu naye nga tetukyalina we tujja kamere era yensonga lwaki pulezidenti bamukyaye okuvuba abantu twakuvuddeko oba bakuvaako okuva lwe yateeka amagye ku nnyanja gajjanga agaze okutuyamba kumbe gazze kutubonyaabonya era nakati tewakyali muntu ali ku nnyanja yeyagala abasirikale bebeyagala n'abantu baabwe ebyo ssebo nze Kataabu Robert era enamba yange eri 0 eri 63847 neye MTN 0772 eya Airtel eri 070 otukoze bulungi amannya agange nze Kataabu Robert nava mu disitulikiti y'Empigi. Mpigi eyo erimu ebintu bingi naye ng'ekisinga okunkwatako biri ebintu bibiri. Tuli ku nnyanja ate nga tuli balimi naye ekisookera ddala era nsaba ow'amawulire kamera gyentunuzemu pulezidenti amanye ekizibu ekitulumira ddala mu byonna lwaki n'abantu bamukyaye okutuusa okugamba nti pulezidenti fe yatuvaako naye nga bwe yatuvaako naffe katumuveeko lwansonga ababbi b'ettaka bayitiridde ewaffe mu Mpigi tokyalina kyoyogera ekibanja bakitwala misana ne bwogenda Mpigi ku disitulikiti ofiisi z'amataka ne bwogenda ku poliisi ogende ku erosi ogende ku ggombolola tolina kyoyambe era wabaawo basobola okulaba mukulu ayani olina obusobozi bwonna nze Kataabu Robert enamba yange obujagala utagifu bulumi era wano bayinza okulaba olaba nti baseka naye nga balina obulumi banoonya kiki kyetuzeeko kyekyo oba si kyekyo neyanziza ssebo neyanzi kale tweyanzi eri nti tunoonyeza akalulu ka muzeeyi nze natandika akalulu ka muzeeyi nga nina emyaka 16 nga sinnaba kutuuka ku lwolwo naye olw'omukwano neewandiisa ku myaka egyo nemyaka nina 18 okuva olwo sirondanga ku muntu muki sinoonyezanga ku muntu mulala yenna kaki naye sewonze kino ekizibu sijja kiteeka ku pulezidenti Museveni naye kankyogera akimanye ewaffe ekayunga sente za mobilization ez'okunoonya akalulu ka pulezidenti fe abanoonya akalulu wansi abantu abo boolabawo bonna abavudde ekayunga tebazirabangako sikoma mutanene disitulikiti ensonga yange kakati kama yerazibwe amanya wakisa ali mukubeewo nimusumba nga njigeeko endimu egy'okulima asangibwa eruweero bakola omulimu gw'amaanyi okukubiriza abantu bano okutambulira mu mirembe naye ow'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino takufuddeeko abasumba b'omu byalo eri naye ate tuwulira abakatoliki abawadde emiliyoni 5 abaprotesitanti abawadde emiliyoni 4 naye fe abalokola ab'omukyalo twamukola ki musumba webale butakoowa abagambye ofukamidde okukola ebintu bibiri ekisooka kubadde kwebaza ate ekyokubiri kwetonda olwa mwami Museveni
n'abantu abamu abalaga nti bamwagala nnyo oluusi n'abawa emirimu batuukiriza ebyo byabatuma. Kyenyamiza okubanga tulina baminisita abamu abakwatibwako ebibiina by'obwegassi ebifaananako bwe biti, ne tutuuka ekiseera ng'abakyala bano ababiri be bayimiriddewo mu ggwanga lyonna okukunga ebibiina ebifaananako bwe biti. Nsaba kwetonda gye muli, kimanyi obulumi bubadde bungi, nate bukyali bungi tebunaba kuvaawo. Naye nga Katonda bwali omulamu, bwe mutaalemererwa luli, akati we tutuuse temujja kulemererwa. Bibiri ekisooka njala okwebaza webale nnyo ddala. Bulijjo omukyalo ono Puloosi buli we tumiitinga ambuulira, aŋŋani nayo maama wange eyo ate muwala wange byembi, maama wange naye muwala wange yanfudde kino kyendi. Kati bulijjo Puloosi mulabira ku kino kyali kyemulabirako, naye leero ntegedde nti kino kyali. Weebale nnyo ddala maama okwewaayo ne famire yo, oba bulijjo aŋŋamba nti nedda si ye yekka, bw'alemererwako akuba kasimu agamba mu bawala bange munyambeko. Weebale nnyo, weebalire ddala n'afamire yonna batwebalize, omukulu PSST mutwebalize ne bawala abo bonna. Kirala ngenda kwebaza mukyala Puloosi ono, weebale butakoowa. Kino kyekiseera kyetulina kulwana, tukolerere eggwanga libe n'omutindo. Mwejjeemu enkwe, entalo, empalana n'engwala, mwekuba engwala n'enkokola. Bwe tuba tugambye nti tuli mu cooperative, osevinga oba oyagala kwewolaza abanno. Bwe tuba tugambye nti tuli mu bukulembeze, woli oli mukulembeze oba onoonya okukuba Puloosi engwala, oddewo. Kubanga nsaba okubategeeza omuntu atuddewo ng'ali mu katebe azina nnyo nga kuliko ebidongo, naye bakutuusa wano nga tebisobola. Nsaba okuddamu okubajjukiza nti buli muntu waliwo omukisa gwe. Omukisa gw'omuntu waliwo abali mu jiini awo ne bw'ogutuulira empale eyabika. Puloosi yalibanga yalina omukisa gwammwe ogujja okubagusa. Yataddemu boodabooda zonna ssente, cooperative ez'enjawulo. Ekibuuzo kyange kiri wano mukulu Ian, bw'anaaba ateekamu ababooda ng'ate atwala Haji nazza embizzi, tayimirira wamu. Namuteekamu walaayi aganyabo mwana nja kulaba okitegeera, walaayi nja kuliiramu. Omusanga n'oli n'omusanga eri kavule nga tayimirira. Naye muzeeyi agenda bateekamu ssente tumwebaza. Ate bano abantu abakulu abalwana naye abakuze naye mu myaka, kyekigaana okubateekamu ssente. Kiki ekiganye? Lwaki tokulembera bantu bano n'obeetika n'obateeka ku kyambuka wali enakasero obayuwaawo nga nange ekintu ekiniza tubasuula wajja abogerere. Nze nendowooza mu bigambo byo ekisooka cooperative zonna ez'abantu bano zifune ssente. Namwe mujja kutusaasira, tetufaanana bye tukola, tetulabika bye tukola. Saba okubategeeza nti mukulu Ian agenda kubagusa. Abalala abajja tebalaga batulumbiddwa kiki? Abavubuka muli luddawa? Abavubuka kakati abavubuka omulimu gwaffe omukulu kubakubiriza kubeera bumu ku luno nabutokozesebwa gy'olina okuteeka akalulu omanyiiwo ewamuze ekikofiira bwe bamobiliza baffe abalungi mbadde nsiiba ngamba abantu
abakyala bano bakuuma nnyo obululu. Abakyala bano balonzi. Abakyala bano nga bwe batugumira mu bizibu bye tulina n'omulimba kano n'okomawo n'ateekawo n'ozaala omwana kijja kireeta ne mu kalulu bwe bali. Emyaka gy'abantu bano gye balimu si bakulimbalimbibwa kye boogera baba bakikakasa. Abantu bano bavudde kuleeta wabweru wa Kampala, bakuba e Kampala fe abayaaya abatayimirira. Mwana omuntu ate ekisinga okunuma ate abayaaya babasinga okufuna ssente nga si balonzi. Bino njagala byogera ku levo y'abakulembeze bamobilize abatuufu bano abali eno bakimanyi. Singa tubadde twayisa abantu bano abaffe betukulembera baali badde batubuuziza dde amafuta ga mmeka, waliwo ssente mmeka era tugenda kuvaayo ssaawa mmeka. Abantu bano okuva ku makya batudde entende tewali kye batusana. Mukitegedde ng'atugamba nti alina abantu ng'ajjomu bw'ayogedde tyatunda ebyomunju n'ebirala okubeera mu bantu naye ng'abantu talina gy'abatwala. Kakati tuzze okubategeeza nti saawa eno tulina we tugenda okubatwala. Kiri ekya Madamu Pulose okubonaabonera mu bino kino ekikugu wakyetikka olina okukibeeramu paka ng'okigusizza. Waliwo nange betuuka ne bintama mpagira kimanyi kikola bubi oba leero banaakikubamika naye nga sirinamu enkivaamu nga munjogereza. Waliwo omusajja nakangulira omujozi gwa Seno osobola okulinga nedda mbeera mukyanga akakokako. Mukitegedde baganda bano kakati buno bulinga busumba buno buweereza olina kibeeramu wakiyingiramu simanyi gye wakijja paka olina kukigusa wali kyakukola. Nga nabo bamobilizers bannaffe babavumye babakoze eki babaŋŋodde naye weemuli tulina kulemerako. Mukitegedde baganda bano kyatuuka ate nekitandika okundeetera amaziga tamale jangu okwateko nekitandika okundeetera amaziga ng'oli muto wange kuise jangu nekitandika okundeetera amaziga ekirooto kya Pulose mugenyi omukulu neetegereza sikyali myaka gyamalala netuuka okugamba Pulose naye Pulose kitukira walundakyala buwadolose ku kirooto abantu abo bonna nga bobalaba bakunganya ateeka bakulembeze naye ng'obakyusa ekintu kimu tibibakutuuse wa kiyamani w'enkulaakulana. Kiyamani w'enkulaakulana yali mu ggwanga kati bw'abeera Muzeeyi Museveni lwaki temukwata Pulose mutuuse wa Pulezidenti Museveni n'amwanjulira abantu bano. Pulose n'atuuka okutunda ebigeri muntu n'agamba Hadiza leeta n'ebibi naye sinasente n'afunye entebe ng'abifunye ku lwa Pulezidenti Museveni basaddamu ab'enyaale mukubaagala nnyo naye mutegere Pulose yange. Abantu bano balina gye batuubira mu Pulose ate ne Pulose yabaagala nnyo kuba Pulose nalekayo obusawo. Oyo musawo ne mugamba ekikulu wange kikituuliko n'agamba njagala nnyo abantu kwetandikira musingo maaza n'atandika okutunda ebibye ng'aweerera abaana baabu basingo maaza banne. Olwaliwo wano Pulose watuuse Uganda eyo neetumuwuliddeyo naye mutuubira nti Pulose abantu abagenda tayambala. Obwedda akulinze nga gwe muntu omutuufu okukuba ebigambo bino naye singa kyekwatagamu okuddako okusitula Pulose omutwali wa Pulezidenti Museveni ate nga muwa obwaladisi kuba bw'alaga obwaladisi ajja kusitulawo abantu bano. Njagala ekintu kimu Pulezidenti Museveni ayambe Pulose ku bantu bano.
bw'osinatuka ebintu byonna ne bimukwako kubanga ayimirizawo abantu n'enyayo lwasemaya netukumwa kuwera muyange muzeyiwe taata we nze yenkanyi wange naye munkwaza nagamba olaba omwana gyalaze nti ndabayo kati afuuse omwaka omwongozi ayali omusawo ng'akola emirimu nadda ku bantu ebigambo ebyo bisaba obitwala eri pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni ayise Prosper Katumba babiri mu kafubo oba asobola okuyita ku opposition n'aleka Prosper asobola okutunda enjuye n'asobola okutala ebibiina byonna ng'asomesa ebintu bibiri enkulaakulana n'enaleero osobola omulekekani asokama okubali ayite Prosi tweyanziza nnyo tweyanzenge mwongere okubira muzeeyi nalezamaani buli awulidde kyawulidde nga kikuwa bwenfuna olubuto nga bagamba oba ye taata we oba yani yabeerayo ebisolo binuma biruma ye mukwano gwange nnyo jjajja wange buli kimu kyange ye Hajisa. He is my advisor. Nagenda okulaba oluusi ono yakulira abaweesi bonna mu Greater Kampala bakola amasigi bakyako stove makers naye nagenda okulaba oluusi andusa nengamba ate Mukama n'andesera maama ono omwana wange kati Haji baba taliwo ng'agirinnya paka Kitago bw'aba ali mu kiro saa 8 nti mami ntuuse. Abantu bano bakwano bange nnyo bandeze mbaleze twereze twezimbye bwe bintabula bamanyi bano bantabula naye bano banzikakanya. Haji sooka otole ku salaamu n'abagenyi bano babuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagenyi abakulu nsanyusa okubalaba naye nga Prosper asobola kumpa muzinga n'aŋŋamba nti toolera abantu salaamu ate ne soogera gyenvuddewe Prosper weetuulire. tujja batunulira kale tulina ensonga ey'okubanyumba eziziba eri abaana baffe abantu bakyalina kibakola balina bizinesi yaabwe abalala baanakuwalira ddala tebalina kyebalya badde okusula kuba ebintu byonna byali mu nsonga eyo nasanyukase omutuse obubaka bwaffe naye maama tukwebaza webale nnyo webale batuukangako keyawulabye wano badde sikikusubira kuyanze kugeya buli kalakuti oba mukyala nonya bibye oba kiki naye oba njabbayamba badde njabbayamba tweyanzike kyokozeeko kimala tweyanziza seomugenyi omukulu tweyanziza ssebo ensonga yaffe eyo ekinulemu omukyalo tujja mubeyakubi tujja muvaako ku kibiina tujja kugenda mu maaso mu nsonga ge tuwagira omulimu guno gugende mu maaso mumubakkirize amina ssebo. Amina Haji. Oye Piglo oye Piglo oye President Museveni oye akongate nchaka bulamu President Museveni oye oye omusoga oye omusoga tamwe omuzira mpulire memmale eyali omuntu Museveni jju Museveni ale Piglo ale neyanziza nnyo ssebo omugenyi omukulu ne bakulu bonna boyise nabo abakulembeze buli omu mu kitiibwa kyo aba Piglo maama wange nyabo ab'effumbe be banzaala erinnya nze Nakibuule
ne Birakobe. Nze Nakibuule Esther Lucy mbeera Ngando ye gongolola yange, omuluka mwembeera Kasozi mu Butambala gyenvudde, ate nga okutuuka awo na twava mu kituyitibwa Greater Mpigi. Kati buli owa Greater Mpigi soba okyakyankyemu ddabe Greater Mpigi oye, ab'Empigi muliwa? Greater Mpigi oye, ekyo nga kiwedde. Tutambula okutuukira ddala ku buli muntu waabe atusanga abantu abalina obwetaavu n'ebizibu ebyenjawulo. Era nga Haji Issa wagambye ebigambo by'omukulu tebiddibwamu nti ansa bagamba temufaayo mwekwate ku kirenge kyosiga nsanyusa okulaba bwe yavudde Ntolomwe Butambala eri wansi. Kakati nina abavubi balina n'ebizibu, abavubi abo nja basitula bukolokolo mbakuleetere musitukeeko abalaba abavubi. Ebizibu binsukka ne banyinyonyola ebinene n'ebimpi n'ebiwanvu, naye nga nange mbasuubiza nti nja kubyetikka bindi wano. Omwami wange agira n'antunuulira ng'alaba oba ninga alumbiddwa empewo n'agamba obadde kyega ebizibu by'abantu bano bindi wano. Waliwo abajiirwa ennyumba zaabwe efayiro eyo. Haji salamu alaikum warahmatullahi jangu olamuse bwomukulu oyo Haji bali abantu 6 gurupu ya Pigro. Ennyumba zaabwe zajja wano Ekigogo bamwawulira omuliro bammemba baabo ne baŋŋamba nti maama gw'olina ku ddoboozi n'okugulu okukyalimu embavu bw'otutuukirayo konza wali tubalina ggala Cross. Ndi mukyala Oluganda, ndi mukyala eyaloota ekirooto kino. Ekirooto kino kintawaanyizza ngulubye nakyo. Nasooka kirootera mu kisenge mu 2015. Bwe nakirootera mu kisenge neevaayo nenzira mu ddiiro nekinyumizaamu abaana bange. Nno omu gwe nakinyumizaako gwetero bagamba kati ali mu P5 Patience Namutebi. Era bwe yalabye amawulire nga bagamba ate Kololo waliyo ababodaboda, bwe yanziguliddewo geeti yatulise kakati maama how are you going to do tate kiki ati ku TV bagambye Kololo waliyo ate ababoda ate gwe toli wa boda. Konze kakkana binvaako nga bwe kitutawaanya n'abaana eka bibatawaanya. Nkungira ddala kuviira ddala mu nnyumba. Ekyoto bwe nakizza mu ddiiro ne tutula ku dayiningi n'abaana abo 2, omu kati wa myaka 18 oli atula ku ofisi ng'omwalabako, omulala kati wa myaka 13 yali P5. Ne bagamba mama tukoze tutya? Ne bagamba nedda tufominge form. Nenfuluma ekirooto nakyo ne kifuluma ennyumba ne kibuna Nabbingo mu Nsangi Town Council. Bwe kyabuna ne kiyigira Kyengera. Bwe kyayigira Kyengera ne kitandika nno okutandika nga kitambula. Naye bwe nalaba kigenda kimpabako ne ŋŋambi lwaki sisooka nenkizaako ewaffe e Butambala gye banzala nga ndaba ntandise okukola ki okutya bannabutambala muliwo ye. Nenkwata ekirooto nekiza e Butambala munaye ekirooto tebakigula kyoto ne bakigula nembeerayo ne Butambala. Kakati yenze Nabagala Prosi bwe nava e Butambala ate nga kikuze bulungi ne bakirera abanzaalira ddala ne bakirera ne kibuna Uganda yonna tukikubirako mu ngalo. Ono bamuyita omulongo Kizapita oli mulongo ye Kizapita
ono bwe nasooka okufuna munnamawulire yalina data wange yenna naye ekigambo kikulu omuntu okuva mulimu gwazze okukola naye n'afuuka mmemba sebo yagambye tubeera mu mikono gya people agamba ati maama kanfuna n'akwata kamera kubanze ndi wa people kitegeera golaba kyeyagaliramu kiza pita bebale okutegeera mwana sebo kalyeko ono yategeera ate nanjagaza ne bannamawulire banne akola ku KSTV yena data waffe kuva gye natandikira mu bibiina single mother child support ono yabiina nze kumisiriza Ian Jeremiah nze chairman wa Museveni Supporters Association mu ggwanga lyonna. Akati Museveni Supporters Association tekitegeeza kibiina kiwagira president mu bululu. Abamu bakifuna bubi. Ffe tuli kibiina ekimuyambako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga pulezidenti. Nga tulaba ebyo ebikyamye n'ebyetaaga okunywezaamu ne tumutuusaako ripooti nga tumaze ogisunsula n'agitunulamu n'agamba abantu bange bano kituufu baasuulibwa emabega kati kyekiseera tukolere eggwanga libe naki n'omutindo emirembe gyo weegiri egyo yagirwanirira n'agituusa obumu obubulamu fe abeesojjasojja ffe ng'abantu naye ogugwo ogw'okulwanirira emirembe yagukola. Naye waliwo abamu mu ffe nga tetugyagala nga tetwagala mirembe kati abamu abo be batera otukyankalanyaamu abatukoona amayinja ne batubako obusimu abatubbira ebirime byaffe abeekalakaasa ne bookya ebipiira beba abatayagala ki mirembe. Naye ng'emirembe gyo pulezidenti egyenkomeredde yagirwanirira n'akola atya n'agituusa. 22 ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana guno oguwedde ew'obulenzi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yabasindikira omubaka mu kuruseeri eyali etegekeddwa. Kati omubaka oyo ali mu kubagezaako kubakunga abasumba abato mwenna ab'omu byalo era mesegi egenda batuukako nammwe mugende musiikaneko omwagalwa w'abandi ensonga yamwagikoleko. Kati eyo tekulobera ate kumulonda sigala kumeyina okwebaza abakulu ababategeka okubatuusa wano n'okwetonda ku lw'ebyo ebitatambudde bulungi wano wetutuuse. Ekirungi MC agenze n'atukyangamu awo wentandikidde mbadde nnyo n'ennaku ku mutima naye ngenze entereera. Akati nze omulimu ogwange ogwandeese leero kubalabako Dairekita abagambye boodi nali ngisisinkanyeko era ne bampa obwa memba yadde temunambuulira kifo kye mwampa naye nze wendi boodi nagimiitingako ku ofiisi nsangi kyengera yes kyengera abakyalirako ko ne twogeramu ne tunyumyamu ne bampa ku biwandiiko ne baŋŋa nti abantu eri emabega bamemba tusukka mu 5,000 naye nga nze aludde mu bintu bino nkimanyi nnyo era mwami Ndugwa naye akikonyeeko. Abantu bajja ne batugamba nti ffe tulina abantu miliyoni ŋŋamba n'omugamba nti kati tusisinkane Kololo. Eggulo limu ng'enkeera mukolo n'akubira essimu
anti abantu bange omanyi kati tebafunye transport, abamu batendewaliddwa, kati tukoze tutya? Tugamba Amindugwa kati engeri gwe gy'oli mu kibuga gattawo. N'asomba coalition, bafuuka ba seat fillers kutuza butebe bwabo ababa batulimbye. Kakati nene ntunuulira mukyala Prose ostinga emikolo gy'eggwanga, bwe bukeera ku makya nga pulezidenti yeetaaga okukikozesa, kye tubadde tutaddewo kyonna tukola ki? Okiyimiriza. Kakati twafuna amawulire agataali malungi ku lunaku olwokusatu. Batugamba nti omukulembeze yasazeewo, kuba waliwo omulimu gwabaddeko gwatanamaliriza, yasazeewo agumalirize ku Sande. N'olwekyo ku Saturday temusobola kukola ki? Kukozesa kisaawe. Ate naye ne kituyisaamu bubi nti naye mwennyini teyabaddewo. Ngamba ekyo kirimu ebirungi bimeka? Nti olunaku olupya waakiri tunaamufunaye ng'omuntu. N'abeerawo. Naye bwe nakinyumizaamu mukyala Prose n'agamba nti abantu bange beetegefu, tulina kyobagamba, ne transport emmotoka baazisasula dda, ate zikosita ne zibaasi tezisesema. Kati obadde oteesa otya nti abakulembeze bo bajje, at least obalabeko bulabi. Oyinza okuba nga naawe okyayinamu akakola ki? Akabuusabuusa. Ekirungi nti temumuswazizza. Mwebale nnyo, mwebale kusitukiramu ne mujja. Naye ekisinga obukulu, mwebale kuwuliriza ddoboozi mulanga gwa muzeeyi. Yaga nti abakyala mwekolemu, abasajja nabo bakole batya? Kati kirungi abakyala mwekolamu obubiina, ebifuuse ebibiina ebinene, ebivaamu Ssemabiina wa Piguro, n'abasajja namwe ne mukola mutya? Mwekubireko mu ngalo. Abali banampulira zibi, mwagusitukiramu ne mwekolamu omulimu. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amindugwa alina ekigambo kyayogedde wano, n'agamba nti enkya omukulembeze w'eggwanga agenda okuteeka mu bibiina bya booda obusiriiza bwa ssente. N'abaga nti olaba ateekamu abo ate mmwe, naye alina kyatabagambye. Kyatabagambye nti ebibiina ebyo yeyabisomberayo ng'omuntu. Nga bwe mutudde wano, Prose bw'abakulembeddemu, Amindugwa oyo bwe yakulemberamu ababooda, n'alyoka nninyirira n'aŋŋamba baako kyokola ki? Baako kyokolawo. Ne twetooloola naye ne tutambula bulungi, ne mbaako kyenkolawo. Ne tusitula abakulembeze ba booda nga bwe musitusa abakulembeze ba Piguro. Ekyenjawulo mu nti ate bo twabatwala Kaweeweeta eyo. Kaweeweeta muto wa Kyankwanzi, bikola mirimu gye gimu. Ne batuula wiiki n'amba ne basoma omukulembeze w'eggwanga najja n'abakyalirako n'abasuubiza nti muddeyo mukole ki? Mukole ebibiina eby'obwegassi, nzije nange nkole etya? Mbiteekemu obuwagizi, mbikwatireko. Kakati kino kyabadde abagamba nti mulimu okwekuba ebikono, mumwe sikisuubiramu. Naye ate kyasinga kubeera mu bo ng'ababooda.
bwe twavaayo ne basooka beekuba ebikono awo ne balwana buli omu asika kuzaawa we. Abamu ne bategeka ne badduka mangu ne bamuyita ku Sande nti amuzeeyi ife tuwe. N'alaga nti nedda sigenda bbawa, njagala kuwaaki bibiina kinoomu. Akati nabo bankwasizaamu ennaku ate banswazizza. Batuuse okunoonya ebibiina nga babinoonyeza ku street. Abamu ababeera ku zi social media mwabirabyeko. Labana ekibiina gye kiri mu kimanyi ku kkubo ku stage ya boda nti abaaya abavuzi ba boda nti kino ekibiina mu kimanyi nti ekino tukimanyi. Kati ebyo ebyazuuse nga bimanyikiddwa bigenda funa. Temugenda kumenya nga bano bwe bamenyeza. Nali ntuuse n'okunyiiga nga ebintu kambiveemu. Ne mukyala Pulosi ono mukyala mulokole. Olumu yambuuza ekibuuzo, obivaamu okakasa gwe weetuma. Okakasa nti gwe weetuma mu bintu bino olyoka obiveemu. Wonza ani eyantuma? Nti Mukama Katonda ali mu ggulu ye yakola ki? Basaba kuba mpuliddemu omu ku chairman wa Greatemu ng'agamba nti mubadde temunabaabamu okusengeka empapula zammwe. Akati wakati wa leero, in fact bwe muva wano ku Mande abatalina mpapula mukole mutya? Muziteeketeeke, zi bank account muzikulewo. Ekyebinti kati mubadde ndowooza mubadde musevingira mu box. Ebiseera ebisinga yes muba mwekolamu omulimu, naye ebiseera ebisinga okufuna ate obuyambi obusinga kwawo kibazibuwalira okulagako kye mubadde mukozeewo. Nti mubadde nga musevinga ate nga bwe mwewola bwe mukozesa ssente bwe mukola mutya bwe muzizaayo. Kati bwe muba temuyina bank account kibeera kizibu okumanya nti ekibiina kyammwe kiruddewo nga kikola kitya, nga kitambula. Naye eyo si nsonga nkulu. Nze ng'omuntu sibabuusabuusa. Naye kyemuba mumanya nti neeyo waggulu ewaffe waliwo abantu abateera okukola kyanga bweti. Omukulu bw'agamba nti bino ebibiina mbiwadde ssente bwe ziti ate ne bajja ne bateekawo obukwakulizo. So saagala tubawe beetu ge banaayitamu okuba masente. Kati muddeyo musengeke ebibiina byammwe, mufune registration, mufune certificate, mugulewo bank account. Kubanga ate n'ekirala ssente za muzeeyi tezikyatambulira mu bisawo nga luli. Kuba naye ayagala accountability. Baziteekanga mu kisawo nga ziri miliyoni 3 zigenda okubatuukako ekayunga nga kusigaddeko 100. Kati kyova olaba eyo enkola kati yagijjawo. Ayagala omu akawunti zitonyeko. Bwe zinaabula tubuuze abakulembeze bamwe nti ssente z'abantu zaalagawa. Si bwe kiri? Kaakati muddeyo musengeke. Ebibadde bisengekeddwako genda nabyo. Ebimu obadde wabimpaako. Olera okujjako okusitula nkutuusize Mukama wange. Benkoze nabo basobola okubagamba siri muntu atera nnyo okwagala okwogerera ebintu by'abandi. Njagala nnyo byanjula nti kino nkirabyeko, ono byagenda okugamba nsobola oteekawo omutwe n'okola ki? N'ogutema. Naye sitera kwagala kugenda kwogerera Petero
figuro eyimiridde bweti n'abamemba bwe batye no waliyo bwe bita eyo si enkola yange. Enkola eyange nakuga nti omuntu ono oteekwa kukola ki? Kumulaba. Ate byagenda okugamba teekawo omutwe bw'oba ogwagala kola ki? Gukime. Eyo yenkola eyange. Bweba waliwo ensonga ebagaana okulonda Yoweri Kaguta Museveni ku lwabu lwa Ssaabalwanyi Ssemalungu, agiina agyogerere wano. Kati bw'oba togiina togyogeranga. Kyemmanyi ekiyinza okubalobera kye kino kyokka ekigamba nti ab'e Kampala bo nga mwabawadde. Eyo y'ensonga gy'enyinza olowooza nti nnene nnyo. Okay? Abati ebibiina bya boodi ebisigadde nga tebiri mu metropolitan namwe mubeere bagumu. Ndowooza mwezi nga gumu naye tegunawera. Mwalabeera President mu State House Entebbe ng'atongoza ebibiina n'abava mu bitundu gye muva mu kiina. Kakati waliwo entegeka, waliwo enkola ki? Entegeka. Ndowooza mwezi nga gumu naye tegunawera. Mwalabeera President mu State House Entebbe ng'atongoza ebibiina by'abamobilizer. Kati eri waliyo bitono naye ofiisi evunaanyizibwako ekirungi nayo nkola nayo. Nammwe ebibiina byammwe ng'ogyeko Piguro kuba kino kyo kyabwegasi kyakwekulaakulanya. Yadde munoonyeza Muzeeyi Kalulu naye si mobilization group, si bwe kiri? Weewaawo. Kati ng'oba olina mobilization group naye era kati process bagamba eri ewaffe balina enjogera egamba nti olwesigisiire arushoma oba nakiteeka ntya mu Luganda Era kinoonye kuba olaffe twagala okitegeera. eyewadde ez'omumba Webaziswaka. kakati director kati twala obuvunaanyizibwa obw'okuwandiisa mobilization group eziri mu Piguro nga zo mobilization group. Akategedde bukakubirenga n'amakaka ategedde temukuba. Aw'okuzituusa tujja tambula ffenna nkutuuseeyo.